Anita Amongo. Singa tubadde mu nsi nga Bungereza, you would have resigned. I will not ask for that. We are not in England. Nkusaba. Nsaba ba handlers bo. Njagala ojjukire guy Sona Mulugwala yalinga ku NBS. Kati handler we yali munnamawulire. Sabit. Gwe media handler wa speaker. Ne speaker changu. It's a small world. It is very easy for Honorable Anita Amongo to be seeing this clip. Or Umwami Magogo. Honorable Magogo. Speaker Vayo issuing a statement. Akole video nga yetonda. It takes a lot of guts to apologize and to say sorry. But please, Speaker Anita Amongo, come out and apologize to the Bagandas. Speaker Parliament okuyimirira mu ntebe empunde wete y'ekitiibwa n'ayawula Uganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba Parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Speaker wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke na mayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala okuno okwamaseeneeko okuseka amajemulu kufa omukyalo etumwagadde twamutwala n'emmenge e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yetondere Obuganda yetondere ne bannayuganda. Waliwo olwaleero omuntu omwankubidde essimu n'angamba nti ssebo olunaku lwa Wednesday twakuwulira ng'osaba bubi. Kunze nga nsaba bubi ntya? Wasabira bubi abantu bano abatandise okwogera ku mwanyi. Konze oli omu kubo, oli gwe mwogezi waabwe, spokesperson, oli ki? Nangamba nti ffe tulowooza nti wali badde osaba mukisa. Konze nga mubba mwagala okunyigiriza abantu oba bulijjo nze nsaba omukisa. Muleke nammwe. Akati eyo essaala gye nasaba nginyweza bunyweza. Era buli anaaguguba